dole w'omwana olumanyi oba onyumirwa kayimbe muko tugesinge tuulize dole w'omwana akaaba asimbudde atya mmotoka ani anayamba okunkanikira kidde omanyi okuyimba obulago nyimba nziwira n'obulago kikere kyasamba mune dole w'omwana tolumanyi dole w'omwana nkamanya akayimbe asimbudde atya emmotoka ani ananyamba oginkanikira linda lw'olinoonya embazzi nga nange eŋŋaana yali ategeeza ki gamba simanyi nga kiri mu maka fe abasajja ogenda nobeera mu bizibu bya ssente ng'oyagala ssente n'ofubutuka kati olubibi lwoba olina okutuukiriza awaka nelukulema lwa ssente naye ng'ate waliwo oludda olusiriira oba nogati nenkyonkeeza kati nkobyewo ekyonkeeza nnyo nze ngenda kunoonya ssente naye nga waliwo ekizibu kyosose kusolopinga so gomugamba nti linda lw'olinoonya embazzi nga nange nkola ntya kani ananyamba okunkanikira kiddole kati akuwa message kati amukwate bukwasa akanike kiddole ate ojja kuzimba omutwe ng'akaana kakaabawo awo kati gwe tolina kyoyinza kutegeera kati ezo message ennyimba zetuwulira so kati muzeyi musi sebata omusala yenna oba olondamu sebata mulungi nnyo yenna omutwala ennyimba ze nnungi nnyo tezirinamu buzibu bwonna Wire Mukaabya alina ebintu byatabikamu nga byo biragira ddala okuva ku mulamwa ekyo kyakirina yejabangula Gramophone endo yakolanga etya muzeeyi tugireete kangende wali kamera tejja kulaba tejja kunda wama togira kangireete wano otulage bulungi eno bagiyita gramophone ki nzito lino ejjinja kwe kuli oluyimba yes luno oluviiri lyerimu ate kati nga bw'onogamba njagala erinnya ly'oluyimba gundi osoma wano kati ono nantume nga bakuba ku ngeri ya twist kati ono nantume kati oba oyagala eryo naye osomaawo oyo muliraanwa nedda kati eryo bwe liyimba olwo oluyimba walingako oluyimba lumu biri eno ludda lumu n'eno ludda lumu kati ng'okyusa kati mu kuteekako ng'oteekako bulungi kati ng'oleeta sitaati eno ng'ogirawo oti ng'etandika ng'oteekako buli bwe nagambye empiso kati ono eddoboozi kati kyalinga automatic si bya leero obulawo buyola kati ojja kulaba nti bwe luggwako ne katuuka eri nga kasitopinga kati automatic stop luba luweddeko ng'okyusa eyo music gyavudde nange kankubemu olwonyola lusobola okunyoola okyusiza esayidi y'ejjinja jalunyola kyusa ejjinja so kati wano okwata oluyimba n'oluteekako n'oleeta kuka eji kalikenye osikamu eri twalamu eri ofune start kati wano tojjinja lino oba ositulamu lifune start ebeerawa anti tusobola okutandika kati awo nyoola kuba luviiri lufu music gye tuzigye wakyusa kati eyo mpiso nfu yeyo music gyavudde
Sebo obanyabo wetanira okunyirira kati kwa Julia Hana Salon esangibwa ku Mwesigwa Road ekyali wajjala balina empeereza esinga okuba ey'omutindo mu bya saloni oyagala extension wigs wig installation weaving styling cutting ne trimming byonna babikola braids dreadlocks twist manicure ne pedicure byonna babikolera ddala bakola full body massage waxing body scrub wood massage ne body contouring gatako ne makeup webika byonna tukola ku bagole bonna ate nga tukuyisanga ali ewaka okuwunga kw'otadde ne kachai ak'obwerere leta famire yo yonna tugiyoyote bw'ayagala ebisingawo tukubire ku 0702 MM0 45 oba ku WhatsApp namba yaffe 0762385799 Hana Salon esangibwa ku Mwesigwa Road ekyali wajjala feel at home. Yalina minisita Fanuku Minawa yali minisita nga bamaanyi ng'alina defense council etuula kuliko ba no parking kill me quick awote akakiiko ka defense council katudde Amini yayinani yalina olukiiko ebyokwerinda kill me quick no parking brigade ya Malera ali towili Maria Mungu pulira Fanuku Minawa yali mu government ye nga ba minister ono bwe baba yamini mu minister za amini ate kiri mikwiki yali abo bona bali kakiiko ka byakwerinda nga bwolaba kati omukulu ogenze kuuza mu koti y'amagye nga bwe batuula ku lukiiko olwo bakulikani ebo kiri mikwiki nga kwali no parking Malera brigade ya Malera musitafu adirisi yaliko ne vice awo ng'asula awo gundi odi Kampala awo waggulu awo ng'alunda embuzi naye n'otomera embuzi ye mama ng'akwitira kiri mikwiki olukiiko ogenda kakiiko k'abajaasi eno twali ku lubabu omusajja n'agoba enkoko yo n'agikugobesa fuata kuku yiyo n'ogigoba ne weetooloola ebya n'ogimuwa ate n'agitwala. All right so baganda baffe abatulaba n'abatuuliza tuli wano eno emboozi egenda beera nga y'abakadde mboozi nkadde nga tukuba biboozi byaffe eby'ekikadde nga tuli wano eno emmotoka gy'olaba bagiyita Peugeot Kawologoma bino by'olaba wano eno bagiyita Gramophone music watandikira najja wano kuki kuliko di player music atandikira wano ku Gramophone bine biyinja wano watandikira yago gegazanya ku Gramophone eri nga kiri bwe kiri azanyira wano azanyira mugena tulagamu ebyakola okay then wava wano nadda kuliko di player najja wano bafunza obuyinja kuliko di player wano bafunza era eno yekizanya mujja tulagamu mwakikolanga ate nga kikyuseemu ng'olwenize ku masannyalaze kiri kya luviiri onyola kinyole onyola booti era nakati ya mukono n'omutwe guli n'oguteeka ku mpiso zikyakola waliwo n'abazinoonya muzitunda ate senga twazitunda gwe wali jejjewolwale tetutunda byaffe ate kankubuulire ffe sikugaa nti ffe twazigula eno twazisanga ku bajjajja tulina okuuma ebyaffe era nze nange saazisanga naye nga bajjajja era mu bulaame bwaga ti okuumanga ekyuma ekyo kati music wava wano kuliko di player adda bwava kuliko di player kati adda ku kaseti najja wano naye na kaseti era zikyali bwotyo nojjamu era wano kati yazanyira wano naye ate wano bakolanga ki anti wano kayingira muri kati ne kakasika nekatambula nefulumya kuba kati eno yo emizindalo giri eri munda kati giri eri egimu bwe mba ntuddawo mbiteekako nembizanya kuno kwabeerangawo ennyimba nga mmeka bwalingawo bugenda essaawa emu n'ekitundu naye nga mubutuufu kazanya erudda n'erudda nyumba nga erudda mukaaga naye nga kisinza kati nga Paulo Kafeero Sebadduka ani Sebat gundi Basudde ng'oyinza okuteekako oluyimba n'otuuka ensangi kati wano bamayinja baali beekalakaasa nja kulondoola biki nemayinja si mutini bandi nazo kaseti baali wano ku kaseti naye be basembayo baani abaaliwo wali awo baaliko Sebadduka ye muveeko ye yava Sebadduka yali wano yali awo yaviirayo ddala eri Wamala
eri wamala naye yali wano Eva Green oyo naye muyimbi wadda waliwo yalina banne ba Fred Masagazi yali wano ba Frida Sonko Chazi Sonko Frida waliwo n'omulimi eyalinga emiti ya neeyo mulimi naye ng'ayimba waliwo n'ono mutusaasire kubanga naye yaliko kugula mufoni naye waliwo ennyimba ezatundanga mu budde obwo kati nga Peterson tusuubira ku kaseti yayingira ne ku record player akakwata akuba kiruwe kimuli kinoge olwo mwana eno ye weekend eruwa balaba ku weekend bwe tuva wano muzeeyi Musisi tudda wawe tuva Kateepu twadda wano bwe twava ku Teepu twadda wano ku CD bwe twava Kateepu ne tujja wano alright naye ng'okiraba nti buno olaba bijeera bigoberera gye byava wano na wano kati bwe tuva ka CD kitegeeza kano ka CD bakwoza mu gramophone na record byonna tibijja ono yatako pono bino so bwe tuva wano ne tujja ku kano ne tujja kano kati tuli online bimanyi tuli ku YouTube twasigala tetugendayo abali baabo bali kumaliko difaawe amanya Expedito Musinyombi mbeera ndi mutuuze wane Kasangati era naliko omukulembeze ngawo omukulembeze w'ekitundu wano wetutudde ng'ate mukadde wange oyo Taata Kasozi yali akwata emmundu emmundu nga tugisuza ne wano ng'agikwatirawo wana wakawo mwamigu naye omukulu ono Sebo zinayo n'olujjabigere Sebo kale no kankubuulire ng'ovuddeko wano buuza Nangabo yonna security council nga nze njiriko wagikulira patrol nenzivuga nenziko wano yavana mu kuvuga patrol ziri zennyini eza gavumenti yalina wano emmotoka ze pick-up olwakuba temuzisanze yalina pick-up ze naye nga pick-up ze azikozesa omulimu ogw'okuyamba ku poliisi era ng'esinga omungi bamanyitibwa poliisi ensonga muntu wabujo naye bamweyambisa ngate n'embeera ze zennyini nga ne baosizi abaawo bamwetaaga nnyo buli kisi bagirayo nga bakuba essimu leeta mmotoka tulina gye tulaba nga yiye ku bubwa esasi ya gavumenti naye munanga jjanjaba omulwadde si yamusikira bwajjanjaba omulwadde motoka zange zagwawo naye nkubye omuntu agenda mu police workshop wakiri bampeyo ekimotoka ekikadde kipikapu nyungeyunge yagwawo olowooza gavumenti yali entunudde tebanyeganze sewo batuuka mu miti waggulu nze ne basuula eddaala naye ng'ate ekizibu ekyobulyaza amanyibwa okwata omubbi twenyula n'ababbi ab'emmundu ne tubakwata wano ne munange yakafa defense bamuyita Ntulage gwe naddira mu bigere tukwata ab'emmundu sebo balanga poliisi y'e Kasangati yakutte ababbi naye nga gwatobye n'omuntu kati tebakumanya oli myaka ng'emeka nze ndi mu myaka 7 nze nga tolabika myaka egyo anti nakutegeeza olubereberye wano nga tukyanyumyanyumyamu nga tunagenda kumpewo nti nze ndi boola n'essaawa eno oguleeta nyinza okwekyangacanga naawe nogati muzeeyi oli wa 7 ffe boolaba wano sa tubadde mu kisaawa eri muzeeyi wagusambako sikugulera niba ogenda ku kaalo kano n'obuuza mwana wange nti baki kuno baboolazi bakuno abakadde bajja kukuwa nze n'oyo abagusambako ate mwasambanga gwa byalo guli ogwa faka mu first division ne gundi license tuzirina omwo mukulu ono wali ne baani naline abasinga obungi naffe nabafudde ate bwetutuukaawo twenyamiramu ku mutima abasinga obungi wasambanga ne baani nze nasambanga ne Muzeeyi Kasozi oyo Muzeeyi Kasozi yalinga mu 2 yalinga mu 3 kubanga alina left yakozesanga amagulu abiri alina left omulungi byonna ne right kati ate nze eno siganya muntu kuyitawa mu 2 naye nga taganya muntu kuyita mu 3 nituba abantu bamutawaana nnyo mu buddo so wasamba ne Muzeeyi Kasozi ne Muzeeyi Kasozi omulala waliwo kochi waffe bamuyitanga Sunday Senkole kati ali Vumbeeri gye yagula gye yalinga ku 8 awo n'ava walinga omulala bamuyitanga Spiritual Nsubuga Bishop kubanga ekyamutuumisa Bishop ye mugenzi Cardinal erinnya nga kati bamuyita Bishop olwaka Cardinal kuba yali Spiritual Nsubuga ate nga ne mukadde waffe Cardinal yali Nsubuga walingawo Balutamaguzi
walingawo bakisitu bangi twalina abamu baafa bangi baafa okusingira ddala bangi baafa tegeza ba Majidu Musisi bagenda okujja oyo Majidu Musisi tumujja kasawo ke mulago mubajjawa ako mu kasawo ke mulago bakuŋŋanyiza nga abalwala kolera ako ke basibaawo akakatali mu muddo we tumujja nga boloboy yali boloboy okusooka nga mwana muto naye nga wano Majidu Musisi gatulabanga sita anti kati kukula nefe myaka ejja yali sita Majidu ate yali mwana naye twasamba wate fobwaffe twali banekola nga bwe nagamba wali ffe ba self made goyina okunoonyeza abaana bo ekyokulya kati ng'omupiira teri ataasa eno osamba omupiira kati eri lumonde n'oyima nti gusamba ne bagenda kulyaki kyekyatugana ogenda ennyo eyo ewala eyo bwe tutyo ate kati ono tata wa Bebe Kulu yali mu system ngakola yali mu system yali musajja wa muzeeyi yali mu system nnyo ngakola ki nga yasooka n'okukwata ministry ya local government nga ye minister kuono muzeeyi yali akontributinga ki yali gundi team manager wa KCC yali team manager wa KCC nnyo yakola omulimu munene nnyo waliwo ne munnange mukama wange nali mbadde nkanika motoka ze bamuyita John Mutenda abo ne Bidandi John Mutenda musajja ali muwanvu ngali eva smart aina Land Cruiser naye yafa naye nga be bakungu ba KCC naye ndowooza omupiira tujja gunyumyako nga tuli ku mupiira gwokka tugendeko mu ka music wano music ono tutandikire gramophone endo yakolanga etya muzeeyi tugirete kangende wali kamera tejja kulaba tejja kunda wama togiraba kangirete wano otulage bulungi eno bagiyita gramophone ki nzito eno gramophone eyo nga ebyennyimba tutandise kuba eno gramophone made in Britain zino zaali z'Abangereza eno ya Mungereza eno ndongo kati engeri gye twali tufugibwa Abangereza nga si kyangu kufuna bintu bivudde mu nsi ndala nga Abangereza batulina otuweera olaba n'ebitongole bya gavumenti twalina emmotoka ebitongole bya Posta, Land Rover Kamaso, Angalia, Ford, Zodiac, Zephyr, Kanso, Bangereza nga tulitwala batono nnyo kuba n'emmotoka zaabwe twalina Benz olw'okuba yali ku level ya oba ne Benz nga y'abakungu kati nga olina kugula bintu byawo ogisobola omuntu wa wansi enkadde era olaba nakati ze bakaddiya nga zakola nnyo mu breakdown zezo Land Rover ezo breakdown naye nga nez'abalidadi mweziri kakati wagendanga mu dduuka n'ogula gramophone eno kati gramophone nnyimba ekuba muziki naye nga wano mugendamu empiso kabamu akapakiti kabamu empiso 200 bwe buti zempiso kati akayiso kano anti ke kapiikinga muno bona ogiraba obulungi kansooke nkulage ogiraba kati obuntu buno obuyolo obulaba olaba kati bwe kazanya waliwo akajja kamira bunaabo naye bukumira bunaabo kana akayiso kamwe katambulira kati katambula kigambo buli kigambo kati kano kava eno nenga kekapiikinga kekalonda ebigambo bino kekalonde kati ng'oteekako ejjinja lino storage anti bwe nzijaawo kati bw'oteekako oteeka osumulula wano bwoti n'ojjamu empisa eno olwo bweggwako ebigambo byevera nga agundi agaweddeko kati kano kekapiikinga kali so soft kasongovu nnyo kati bwe kayingira muno mu buyola kajja katambula naye nga buli kagendera mu kigambo kati bw'omala okagira okateekamu n'onyoola wano luno oluviiri oba olufungo terina yadde amanda kati oluviiri luno n'onyoola bwoti neba nga lujjudde kati bw'owula ti lujjudde toyongera lukutuka kati eri
yo yakutuka lukyatubuze kati noleeta omutwe guno kuba kati kino akati gwe muzindalo kati guno mutuli kati omutuli magnet erimu nepikinga ebigambo ku kintu kino kati eno ye speaker yeno yonna kati bwe kamala okupikinga nekafuna ebigambo nikikagendera wana watonotono wano nekikoma okwasama n'okwogera kati wano n'oluzaako kati bwonyola nozaamu for starting kati awo naye kati tekola bwetyo kuba lino ejjinja kwe kuli oluyimba luno oluviiri lyerimu ate kati nga bonoga njagala erinnya ly'oluyimba gundi osoma wano kati ono nantume nga bakuba ku ngeri ya twist kati ono nantume kati oba oyagala naye osomaawo oyo muliraanwa nedda kati eryo bwe liyimba olwo oluyimba biri eno ludda lumu n'eno ludda lumu kati ng'okyusa kati mu kuteekako kati ng'oleeta sitaati eno ng'ogirawo oti ng'etandika ng'oteekako buli bwe nagambye empiso kati ono eddoboozi kati kyalinga automatic si bya leero omulabo buyola kati ojja kulaba nti bwe luggwako ne katuuka eri nga kasitopinga kati automatic stop luba luweddeko ng'okyusa eyo music gyavudde nange kankubemu olonyola olusobola okunyoola okyusiza esayidi y'ejjinja jalunyola kyusa ejjinja kati wano okwata oluyimba n'oluteekako n'oleeta kuka eji kalikenye osikamu eri twalamu eri ofune start kati wano tojjinja lino oba ositulamu lifune start ebeerawa anti tusobola okutandika kati awo nyoola kuba luviiri lufu music gye tuvudde owulire bwakyusa akyusiza kati eyo mpiso nfu yeyo music gyavudde naye ate mpozi kati n'ekirala nti tobeera gambala kuba nti kati zino zikaddiye n'ekirala kati sipeya waazo tetumulina naye nga Nairobi eyo gyali naye nga tobeerawo nti onyola buli onyola omulundi gumu olufunguuka naye wano kati bwe bukyamu empiso tetulina amayinja galina amafuta gaago kitulaze nti kyali kikola kati amayinja ago galaba galina nga amafuta gaago okwata n'olisimula mu trades zino kuliko trades okwo lwakuba tetusobola ziraba n'osiimuula n'osiima n'erudda endongo nekeviira ddala bulungi kati muno mulimu enfuufu mu eryo myaka mingi naye nga olunyola lumu katebe kakola olwo nga ekuba wako ebeera mu bbaala ne mu bbaala bakube nga ssebo ne ku mbaga gy'otwala eyo nga sawundi oyamala weyakomanga ngate ezimba n'okusingawo naye kati empiso amayinja naye nga era owulira akadongodongo naye nga basajja bw'ogamba kati Eva Smart eri wamala yabiyimbirako nnyo era amayinja ge nga gafulumira okwo naye kyakyusibwamu nga bakyusiza ebintu nga bwe bibeera
ne babiza ku buno era ngo buno kati ng'ofuna oluyimba kati tujjewo eno tubalage edde wano webadde tubalage endala kati twagala balaga ekintu nga kitambula bino tobirabangako bataddemu wali amasanyalaze aba generation eno temulabanga ku bintu bino kati bajja ne bakifunza kati kino kyate eno record player ezanya obuyimba buliko obwo bulikodizo kati bw'okateekako era keekano sooka olindeko kati bakyusa okuva ku gramphone ne baleeta bino kati bino bizanya kano kuba kati eri mu kwetooloola yakibala 78 RPM rotation per minute kati eno nebeera 78 okwetoola egijjinja lyetoololamu ofuna ekigambo eneyimbira mu eri eyimbira mu 78 eneyimbira 45 RPM nga kano kadduka kati kano naye nga ezanya kuba erimu 33 waliwo aganene galubamu gayimbira ku RPM 33 45 ne 78 kati leeta ekyo waliwo n'endala alubamu ekyo kiyinja alubamu gyeri ebeera nene kati yo kati yo otuninga wano ogiraba kati nozanyanga tewandikoze wali naye ekizibu emizinda osime connecting segatufuna music olwo atuwonye eri okunyola atujja ku kiri okunyola ateekamu kino kati ate atuwonya bwe kiggwako kiri kiyimira buyimirizi enjawulo kino bwe kiggwako nga kitokyolo kimalirako wano kyezzaayo kati ogw'omulimu naye stage awo n'abagira abajja ku mukono abazza wano kati ate aleeta endala nga oluteekako wali n'onyiga batoni nekeereeta nekeeteekako ne liyimba ne lyezzaayo nga bw'okirabye kati ate era n'ayongera n'abwanvuya wano ng'oteekako amayinja nga 6 bwe kamala okuyimba ne kagwako kati ago gazitowa RPM libeera 78 erimu kati oyiwako buno obutono kati kabako akantu akabukwata bwe buti nga kabuwanika wano kati buli ayimbanga ne ligwako ng'esuula yakalala ekasuula wano mukalo bwe kabadde nga busigala kuli bwepanga bwepansi nani stop soko olinde buba wagulu akawedewo kagwa wansi kadi omusajja abajja wano atujja mukono wano wekagwako ochuza namukuteekako ochuza namukunyola olwatu tujje wano kati tujjaawo kiri mwaka kyolo nsambu emyaka mingi kubanga twagenda okujja twabisanga abamu nga kati nze mu kutandika okuba nti nfunye ka ssente mbana kiri wali sente zeyongera kuba ekyo kyali kyajjajja kati sente zeyongerako noonya kaliko diplo ate teyali bweti gye nasookerako yo yali nti yakayinja kamu okateekako naye ng'omaze okuvudde ku mulimu bakuwa kacyayi nga gw'ojjako n'ossaako ebyokunyola abinzigyeko kati noonya ku kyebbeeyi njagala esuula ne mu dduuka mbuuza njagala esuula ati esuula akati nga alina wano akantu oteekako negakwata oteekako limu soko oteekeko tulabe tubalage anti kati talina mukono ate guno obuteekeko buno anti kati laba wano edimu ekituli kati waliwo buno obuntu wali buvaamu kati akuweerako sipeya nga bw'onoobeera sipeya taya okola okusentalinga kati oteekako kano kayambeko egundi okunyweramu kati awo nojja oteeka kati wano olina kuteekako ga bituli olina kuteekako ga bituli bwotyo kati bweba toyagala kusako ga bituli onoonya kuba buno obuntu buvaamu buno opanga bwoti okugamba ng'eriyo kati eri eryeswanga erina omukono gubukwata buli gundi omutwe guno bwe gwajjanga ne guddayo n'etaayo limu gabeera okwo kati oteekako 12 oteekako lumu bwe luyimba bwe luggwako luddayo kati yeekanya kusuulako paka gwataddeyo oba 26 wali aba akujje mubiri ebyokunyola n'okugula empiso ezo nga zitabwanya zira wano
nga wano oteekako otedda kati oteeka wano eri oteekanga wano wano wennyini wano awo ng'emiziki gyekoona awo naye kati tekuli sipiika yandibadde tegeze ekyakola bulungi ikola sipiika ziri wali yetugize eri wali n'eri eri mu kisenge kati nze bwe mpulira ennyimba ezinyumira nga nazirabako edda waliwo abasajja nga mu budde bwange nga bompa kike naliko ku ssaawa eyo ng'abasajja ki Peterson tusuubira Mutebe luyimba ki kati waliwo oluyimba lweyita nyongera kulavo mama tonseera mutima nadunda twa ezo eno nali mata lugero akundabira wano nali segwange ey'olulyo nga nkooko ni mamisa anti atakulaba nze Peterson nyimba kuba yasembayo awo mweziri kuba ekimuli kiruwa kinoge leeta mama leeta oyo nga tulina oyo tulina fuyati yaffe abaana abalenzi batulaga ensi tebagitegeddeyi kyali kika kati bwe tubeera n'ezo kati sikyasaba ku radio nina muwala wange ko nenalugwa akola ku Simba ngenda ne mugamba muwala nterako ku nnyimba zange naye tazimanyi kati nze nzira mu biyimbya byange kati ate ndaba teepu ati era ekola byonna eri 3 in 1 nga ekitegeeza eno yali yabanene ng'ompita wamuza kati eno nze musi wanyisa muze Kasozi alaka yali munene n'oyo buli kimu tukirina twali banene ekitegeeza ne muze kati eno kiri wano kikiri nzija nzanya teepu kati olaba basudde ono aba teepu yali yani basudde ono basudde tomulabaawo ono basudde oyo basudde kati kabula da professional singer gyataddewo kati eno erina 2 nga bwe nteekamu wano eno teepu 1 eno teepu 2 kati bwetambula neggwako ng'eno naye eteekako yali yabanene wali munene Panasonic yava dda nga ebintu bino abitegeera nasono Panasonic yabikola anti kati era kati wano abamu ffe ng'abakulu tukaluubirizibwa okugula ebintu mindset twamanyi nti bino bw'otuba toguze Philips ey'Abangereza kuba twalitwalira nga bebatuleetera ebintu kati ate onoogula ki nenzina amasimu gammwe kati tubadde tulobedde mu Nokia fe abakadde kuba simu Nokia yajjanga ekola naye kati bw'ondeetera endala linnya lyesiwulirangako manye ekyo tekijja kuwangaala siri erinnya liri Panasonic yali wano n'essanyu ate yani nayo Sony waliwo Sony n'essanyu Sony endala n'essanyu ndala naye nga byonna ssanyu nga gyo yewandika NYO ssanyu kati omanyi Omujapani naye oba naye yali muganda weeno ebintu ebimu amanya ga Luganda bulungi n'atuma ono Mujapani Japani yava dda nga atulimu bw'atyo aludde naye okusooka bamujereka teyatulimu mu motoka motoka yatulimu Isuzu waliwo twayitaga Isuzu kaŋŋaŋŋaali oyo yavuga ziroolo ezo n'abaako Nissan Muyindi Nissan Diesel oyo yazivuga oyo yavuganga eri ne mu kibuga yonna bagitya yali UWK meka 3 kati endongo eno ezeetambula etya bayimbi ki bemulaba abaali bakikuba twalina nga abakongo wano ngula akamotoka kange akasooka ka Fiat UUA akakwengambye akaggula oluggi luno nsula Makindi eri ku military nkangaliza ku economic Emmengo eriawo ngajagunywera ngajagunywera ve Makindi nagenda nenumba nina ka Fiat kange yali economic yali side ki kati waliwo nekuba erigenda ku ddwaliro Namirembe yongera kabusaawo baala yali awo ate bwendaba tekina kati ne Suzanne nakulabye
naye kati kati bano bazza Suzana oyo ono yagenda kuba yavanga wali Makindi nakawolinga nakamanuka kakalina nanywagayo gwanywedde naddeeka kati Amini awambye waliwo ebbala eryawo ku round about tuyitawo iboni yekibuye bbala eryawo bagiyita Rita Rita teyo kati ebyo byammwe nziri nkugamba Rita Amini awambye atuwa live band okuva Malire mechanized regiment batukubira okuva Malire ga fena abajasi nga bajasi batuwa muziki tweyagala nyambadde ngato ate nekirala kati owulira ebifo byagenda kumenyera omwenge gwedda ng'abantu abakunywa bagunywesa kutegeera nywa omwenge oddeeka ogukusobola naye kati olyagenda genda anywa omwenge omusanga ali mu ntebe nga bwotudde butyo ogwomukawayi ate bwaba takukubye naye oyitako namuyite nakati sewo tukunywa naye omwenge mwe abavubuka mukunywa ne mukesereza mu mabaala onywa nokisa mu bbaala kati naye nga lutikiriiwo ekyo obuzibu sebo akasente oba okuba ne sente oba sente mmeka kasi kyoba nga kyoyagala kyonna bwe mba n'ebbiri zange nga kyenjagala kyenzikozesezza awo neeyagala nina sente mu kiti ekyo naye bwe mbala ebifo ebyasanyukirwa kati ate twalinanga time ya firimu twalina wano nga ku leerwe yali awo yali Delight cinema ngaawo tutambula firimu tetulina mirimu mirungi netugenda tulambula firimu Django Suits First ze Combat Kid ezo zonna bana aba cowboy kweganga muntu wa firimu noga leo sijja kugenda mu bala ngende ku Delight nga zituliramba ate omwenge tegwayinga gwajjenjeera buli wamu ebifo kati katugambe wali Emengo walingawo Kamulu economy Kamulu akati bwova unogenda wali ekibuye walingawo oba naye bagita naye awo ekibuye awo ngokiro okuva ku round about wali ngokiro ogende Katwe awo nawo waliwo ebwayise waliwo yawo enakulabye nga waliwo ebale ntutumufu nga abantu bajimu banywera so siguno gosanga nti kuli mu bitanda Katwe waliwo White Nile Katwe nakabubuka bulunyi zine empale zammwe zibalance zemulabe sizaaka kati zajjo zikube mwali mwazi kubadda kadumu zino pipe kadumu mwamu kubako kuba nomala kutula kitando jambulamu bakitana na makansi ndemuzana makansi otobye gajo kuva kachupa mwazi kubanga ekitegeze bitulimu mwali mwabi bero bottom tujambala mulembe gujja Amini achaza abakulembeze wana Abafrika achazamu omusajja President Bongo owa Gaboni President Bongo yali mumpi nga mumpi nnyo nyizo okugamba nti yali mumpi nga tatuuka naawo naye nga okumulaba nti awanvu yalina nga tekisinziro fuuti namba okuva wansi kati nga lwabeera mbakulembeze banaalabikeko kati abantu bakitegeera nga taakubye ebbeero wano ebikka wali naye nga yegenda yewuba bwete ye bero bottom kati engatte eri ekisinziiro ye President Bongo yajja Gaboni gye batuuma engatto Gaboni President Bongo wa Gaboni yazza akubye ekigatto nga kiringa omutwe gulinga ekonkome bweguti kati awo tugigula nange mubuwanvu wange nyongeddeko nga nkulaba mutwe wagigula obakazozi wali weyagalira ddala naye nayita mutanulu okubaawo nayita mutanulu nakuwaako kuyita mutanulu olinaku nabanga omanye empologoma bw'ogisibira mu kikaali wano kati eyinza okulooza nti eri teriyo walala bulojja netuuka Kisenge naye kanagulako ku geti nenengera ng'ensi ekyeyongera nga enafada kati bala kye yali esinga amaanyi tewali kubanga twalinawo awo Suzana nakulaba netubaawo ne Pikoko mu Ndeeba Suzana ne gundi yagiwaanako ono omuyimbi eri nkugambye netubaawo ne Pikoko yali mu Ndeeba Pikoko waliwo nnyimba ezo ntibuziba sala amagezi tugende mukabira ezo ennyimba ngono nenga tokubaswa
mwe mubimanye kubaswale ngato kisinzo ne kigwedi ebbala zonna zaali za kuvuganya kati wano mpaka wakati waggulu awo ng'agenda ku CPS waliwo Mexico awo nga nawo relax emirimu gibuze mu garage n'otuulako awo luno nywa soda ndiya twalina kijambu eryo wansi ng'ogenda kusala ogende mu gundi mu katale kano akasente bali ku ddembe owino awo kijambu naye nga abaloodi awo nayo yebbala ebbala zaalimu ejjaddi twali nali nvudde mu kisaawe mpya mu mulembe gwaffe teyaliwo muzeeyi gwe wali naawe okyakalamu oba gwe tewacakala gwe wali mu byakusabisa bantu kati nze okusinga twalinanga ebbala y'omugenzi Lubega we Kasangati mu maduuka naye nga nayo ekikolako Kasangati waliyo amabaala nedda sebo ate nno kakati va ku biseera bye kati tuli luno naye nga luli era wadde ku biseera biri ebyaffe mwalingamu n'amabaala ddala g'amaanyi yali ya mugenzi Lubega ng'etuweera ddala kye twagala ngera bwe nagambye nti si buli wamuntu wona walinga abatundira wamwe mwalingamu ebifo ng'ebyo bye tugenze tumenyaamenya abantu nga bwe mwasanyukira oli naava omwe naddeeka naye kati wano wali alina wakutuuza n'atalina wakutuuza ayagala waliwo kati newoyinza okuyingira ngoyagala mwenge oli ku kitanda kwasula gamba nti tulira wano ku kitanda wasula nga bbaala bbaala waliwo Christopher Sebadduka Matia Luyima right Matia Luyima Gerard Mukasa Peter Baligidde Eri Wamala bayimbi bangi abaaliwo muyimbi ki yali abakira eyali akuba ennyimba ezikwata abantu ne bagamba nti bannaayi omuyimbi ono ayimba akisebe ekibuuzo kirungi oyinza okibala nti kyangu naye kirimu obukolomooni kubanga okuyimba kulimu ebiti biva ku 2 ne byeyongerayo ku 3 oba 4 waliwo akuyimbira kati ojjaba omusajja basudde nnyinza okugaba basudde ng'ayanjula oluyimba lwe ng'olina okusooka okuba ng'otudde lutandike ng'owulira paka lwanaalumala nga tobuukira lubuukire naye nga te bw'ona olubuukira tojja kumanya message erimu oyo basudde Paulo Kafeero bw'atandika ng'ayimba ku mukono nomanyi nti ayimba ku kino kakati abantu abo ate ne wabaawo ayimba nga kyayimbako tonna kitegeera kati omanye Oluganda waliwo anyumirwa endongo n'anyumirwa endongo nga naye oluyimba talutegedde njagala nkubuzeeyo akantu kamu ndi Kafeero olyoka onzizeeyo gy'ogamba Kafeero alina oluyimba lwagamba nti abo kwe mwepankira batukiza ddaakiri abo kwe mwepankira batukiza ddaakiri batukiza okusinga amage batusinga amagezi ezaabwe ziringa enzigi za gaso ajeepimamu gw'oginnyuka kuba yeggula neyeggala ng'olwo Oluganda olutegeera kakati waliwo nabo abayimbi ng'asabika ekigambo endongo oginyumiddwa nga bwakulembera akusooka ki butiiti akusooka butiiti ndaba abo kwe mwepankira batukiza ddaakiri ezaabwe ziringa gaso ogimanyi si baasi yali baasi naye nzigizaayo wali ogimanyi kati weeri gaso weziri kati okimanyi nti bw'oba oyingira zalinga za swiki nga yeggula omutono ayingira mu baasi oyo n'omunene mafuwa byayingira awo nkutegedde kati yeje yali kakati gono mukyowulira Kafeero toyina na makulu g'owulira basudde nagati nkomyawo mpitidde n'abato bakwaze kakati gweze bungamba asinga kati aba wakakitegeera essaawa eno naye nga buli omu ayimba n'omutayimba
ate abasajja bali basabika n'ekirala ennyimba ezo ezaffe kakati wamma mutabani ono bwangamba nti ajja kusinga nze mpulira message kubanga ayogedde ku ki naye nakati ono ng'olina mmotoka ajja akitegeere naye njagala okigezese gudira kaseti ya kafeero giteeke mu mmotoka omwo otandike gibalira kyengera nga traffic jam olabe nti aweddeko genda wawereddeko oteeke mu kaseti ya kafeero oyo oba yabasudde onolaba tekuyingiza lukaya nga oluyimba lumu ne Sebadduka mulimu message ne Sebatta bino ebiro ya dakika 2 osigala weebuusabuusa yabadde agamba ki ng'oluyimba luwedde naye abasajja bakalangulanga ennyimba zekugereza mutabani nti gweteekamu olabe lujja kukuwa nti oyinza n'okwagala okukyusa kubanga oluyimba lumu lugwatwala ebbanga ate nga lulwa amakulu naye kati dakiika ezi ate n'amakulu olina kutuula si kumala gwe bina olidde ayimbye nga gwokomaawo olwolokka n'ennyimba nyingi akuwadde message naye akuwa obulowoozi okuyiiya kati abayimbi basiŋŋana ate ekintu ekyammwe nze mpulirayo n'ennyimba ebiseera kati gw'oli ku kimwani asinga dundu ebiseera ebimu mpulirayo ennyimba nga mpulira bivuga naye ng'ekigambo kimu kimalako oluyimba addiŋŋana kimu muluyimba mweziri azimba ekigambo kimu bayimba baafu kutiya baafu ozimanyi ekigambo kimu kyayimba munalo oluyimba amazeeko oluyimba lubamu messages tetulina message anti kati tova oŋŋamba nze Christopher lwaki bamuyita jjajja w'abayimbi anti Sebadduka ye musajja atendese abayimbi bonna tewali atayise wuwe teri atayise wuwe ate nga kyayimba era we yagiriramu okusembayo kaawo yali ntebe gitasingazi n'agonda entebe gitasingazi ng'ate baali bakuliimu nga balimu baali bawera Sulaiman Mayanja nawe oyo mumanyi nawe bamusibako Amini ani asiba Amini yamusiba anti yakuba oluyimba yasooka okuba oluyimba olw'Ekiyisiraamu mu ndongo namuyita bitebye ennyimba za Katonda ogiteekamu oti ebyo naye nga takitegeera ate Dani Mugula naye nawuli abamusibako yayimbayo oluyimba n'aludda namu nti baali bateekayo olw'okuyimba kwange nkomerero eri kumpi kati ye bote yalowooza kubaka era yafulumiza mu kayinja kali kulebbo bweti ng'eno kati olaba ono Christopher Sebadduka ayimba obwavu wayo Nantondo kati yes gundi oyo Dani bamuyita nkomerero wali otegeeza ki Obote wanu kuba tulinamu Obote wanu ne Obote 2 naye nga Sebadduka ate ne kumugalu gundi gulamufooni eri kinja kiri ekinene okwe yayimbira Terezo w'ebbina eddene kuli n'eddaame lyakyo liri kuli liri ku bigundi ebyo naye lwakuba nti kati byagenda ne bijja nga bebakyusa mu balumu buno kuba nenzijukira obulungi Kawenkene naye yamuteekako kwe ali ku Kawenkene ali ku gano balezi bengendulu bakubanga n'amazina abazina kati ate Dani Mugula yayimba luno balaba ataliiwo Mutesa ne batubunzabunza nali manyi gundi Peter yalukuba oyo Dani Mugula balaba ataliiwo wagenda n'abigere noddira mu baasa bikyeyo Dani Mugula naye gundi nga yalumba nnyo Obote yali amaze okugenda Sebadduka ati amulwa gundi yamulumba amaze okugenda yamutera tune eza naye waleera yakugamba no ndio mbakwatire mbasibanga bakugambyeko ayina no yakuba mumalo okusesema mwenga ate ne mutule mwagala gambwako yamuyita Sitani Kawenkene panda Sebadduka yemuleke Sebadduka yali ate obuzibu bwetu mu muzibu nnyo kuba kati n'abaana ate nammwe kati ebyo temubitunula ate abayimbi abedda balinga bayimba naye nga balaguzi ebigambo byabwe bayimba byatuukirira kyenakugambye sibaali balaguzi tebasawo naye ebigambo byabwe bayimba bannabbi ekigendererwa bannabbi Matiya Luyima ali atya Matiya Luyima muyimbi naye ebintu bye yagattamu
kale ba amazina comedy yalinamu olukomedi lungi era mweruli kuba ennyimba ze zonna kati waliwo lwe bamukwatira Masaka nga bagenze ba super singers simanyi baziyo titokero olutwa toko bamusibiddeyo ebintu bye byalimu comedy kati mulembe guno abeera ngani anze abantu guno omulembe nze sirabiko nze siraba temulaba bayimbi kati ndabani mpecho kulabirako ngamba ndabani nze ngazi kwaza abalaba ate ne komedi yaze ebiseera bino abayimbi ebintu babiteeka azanya bwayimba kati nebagamba Wile Mukabi alinga Matiya Luyima anti kati ate oyo ate naye nga yavuye eri era y'amazina ge bw'atyo kati Wile Mukabi ku komedi oyo ba Matiya Luyima eyo agwayo Wile alimu olukomedi ebintu bya tebibeera serious yayimba kati yadeta ono omusajja ono yayagala mukazi we omunaka kalekezika oyo gwe yagamba nti omwana asooka wubiki era byonna olaba bintu bya komedi yebalise byonna ebyo komedi yali mu komedi kati awo boteeka mu kiti kya Matiya ate gundi Mukasa Gerard oyo samulaba Gerard anti yayimba naye ku gundi nabadda naye anti samulaba ona ndi mu kyalo nabadda awo itaye nga bw'owulira kati ono waliwo Matiya Kyakamala naawe gwe kizikumanyisizza mulimu guno naye abasenga bonje tebayigayira kati era gwe nkwewuunya okuleeta kino noleeta kiri naye abavubuka alina kuzina tebe bibabimanyi kati nga gwe booli ate bagenda kuwulira oteekako oluyimba kati katugambe era ne mu mmotoka omwo kati nga omuzeeyi bw'omulaba alina ennono ateekako ennyimba ze ono ng'azinyiga oyagola yafulumye ng'anyiga kujjamu teebu yagadinze nagigula tabwagala takirabamu mugaso music omulungi yakoma ddi okuyimbibwa mwenga mmwe abaze bafula kakati ffe music bwakyuka omulaba ono munaffe his excellency Bobi Wine naye asabika ebigambo tawemula Bobi Wine tawemula nyimba ze message ogiwulira nga ddala evaayo oyo bwe musaza nyinza omusaza namuteeka mu bannabbi baffe bali oyinza omuteekayo muteekayo Chameleone osomuteekayo Chameleone naye nyimba ze naye olw'okuba nti shida za dunia ebyo naye ate obuzibu bwa mutabani oyo simanyi kiki kimutawa mulwanyi nze ate omuntu ompisi ate okuba ebikonde nowulira awo ebintu binsoba naye mulwanyi olwe bandaga ku TV awo nga ajeyo embukuli omugo kubi omuntu kati n'ebijvulu webintiisiza njagenda jakwagala okuba oli omugo ogukwateza omutwe naye nga mulungi so music wa Chameleone n'omusala n'omuwuliriza eyo era muwuliriza nnyo ayina message ennyimba ze zonna Bobi Wine naye osobola omugjayo ku baana bano mweno generation eno muteeka mbali muyimbi kyomulala awo gwosikayo ku baana abapya ojja kunyambako gwe mbolira gundi David Lutalo omusikayo nnyo Lutalo muli Lutalo mulungi mweziri nyingi mweziri nyingi muyimbi kyomulala nyumina kati abamu kati bamanya nze nkuwa nenkugamba gwe mbolira gwe gamba yogera bogezi ku gundi bebe kulu olondamu totata totwala zonna olondamu bulonzi kakati alina luno omumanyi bebe mumanyi mutabani wa bidda ne bano walukaga bayimba ennyimba ezitali mu bebe olondamu oba otwala zonna era gulimu omulungwa si katono bungi mbo bungi nga kayimba ki otatwala kati waliwo manya ekizibu ky'ennyimba zino njagala ontegera okuvayo oba tokigenderera abayimbi baffe baddira entalo ze bayina nga bo ne bazikubamu ennyimba ffe ne tugula naye ng'osinzidde lwanyumye lutya kati nyinza okugereza Bobi Wine munnange nnyo mwagala naye kati waloyimba fa ku sayizi yo yanga toyambala sayizi yo naye bw'ogenda okiraba ati ateekwa okuba ayina yali amulima empindi ku mabega alya lwaki ofaako kati bwonga nti ate nze
fa otwayitawo tusigadde kuwandiika ku mazzi kati wateekwa okuba yali okumpi awo nga batunka kakati ate alina we yamuddira mufa tugattagatta kati waliwo we yayimbira agenze Bebekulu agenze ate gundi Bobi Wine muddamu nti mwesotinge ne mukyalawo amuddamu wabaga ojja kuwoza nti agenze biki kakati olaba nti balina egundi ya message zaabwe n'onyombo zaabwe bazizza mu nnyimba fawo ne tukola ki ne tugula oba ne twagala andi nze mbadde nkyakuwa lisiti nga gwe bw'oŋŋamba nti oyo musala oyo si musala ati kakati ate waliwo musadde nga amaze okuzuula mwe muyombagana kakati ate nkusala kati awo walukaga omusala omumanyi tomumanyi walukaga mumanyi omusala okumuteeka mu bali ennyumba ze zonna ozitwala mulungi walukaga ayita mulungi kakati era bya message alina oluyimba lwega tugende namboolere nkusamba omupiira gwoterere gwolutegeera ki akayimba akusagala kavunula naye ng'okamanyi nkamanyi baasi kati olaba nti abantu basabika ebigambo byabwe ate Wire Mukaabya nazo nnondamu nno omusala omulondamu totwala zonna ali haafu kuba kyokusooka ekimumpesako haafu okikola lwakuba nti musajja aluddewo naye yandibadde awummudde yandibadde awummudde kuba kati omanyi bw'oyimba bituuka ne bikuggwako tewakyali kipya byonna yabizannye Sebatta ali atya Sebatta muve yenna omutwala yenna leka n'okuleka ate yansanyusa juzi nali ngenze ku mmotoka zino enkadde mu lubiri lwa Ssaabasajja yatusanyusa yenna kuba Katikkiro gwe yatulekera awo naye ate Sebatta ye nkuleetere Sebatta nga bw'okigambye kuwasabika asimbudde atya mmotoka ani anayamba okunkanikira kidomayo kuyimba obulago nyimba nziwira n'obulago ekikere kyasamba mune dole w'omwana tolumanyi dole w'omwana nkamanya akayimba asimbudde atya emmotoka ani ananyamba ogikanikira linda lw'olinoonya embazi nga nange eŋŋaano yali ategeeza ki gamba simanyi nga kiri mu maka fe abasajja ogenda n'obeera mu bizibu bya ssente ng'oyagala ssente n'ofubutuka kati olubibi lwoba olina okutuukiriza awakane lukulema lwa ssente naye ng'ate waliwo oludda olusiriira oba onooga nti n'enkyonkeeza kati nkobyewo enkyonkeeza nnyo nze ngenda kunoonya ssente naye nga waliwo ekizibu kyosose kusolovinga komugamba nti linda lw'olinoonya embazi nga nange nkola ntya kani ananyamba okunkanikira kiddole kati akuwa message kati amukwate bukwasa akanike kiddole ate ojja kuzimba omutwe ng'akaana kakaabawo awo kati gwe tolina kyoyinza kutegeera kati ze message ennyimba zetuwulira so kati muzeyi musi Sebatta omusala yenna oba olondamu Sebatta mulungi nnyo yenna omutwala ennyimba ze nnungi nnyo tezirinamu buzibu bwonna Wire Mukaabya abo abayimbi abo abedde abo siwali bwe nyinza kugamba nti muzeyi Kasozi agambye Wire tatwala yenna Wire Mukaabya alina ebintu byatabikamu nga byo biragira ddala okuva ku mulamwa ekyo kyakirina yekyabangula Lisa kyali atya omutwala Ssemakula sema anti kakati taata kati Ssemakula nja kugamba oyo wa mulembe gwammwe kuba kati ne Bobi wa mulembe gwammwe anti nnondamu olondamu kye nkugambye kati gundi ya Ssemakula olijja kubako eyo si gwonsiimira eyo yali hiti yonna kaseti yonna yayaluba kuba twali mu kaseti twali nze nali mu kaseti eriko di play eno oyo gundi oyo Ssemakula si gwonsiimira olwo nali nkutte contract nga President Museveni ate oyo okugyawo omusolo nina pick up kati ngula kaseti eyo kuba mpadde contract
okunganya omusolo mu gombolola yonna nze nkulembera enforcement kunganya omusolo tandika essaawa 11 netolola egombolola yonna enforcement yonna eri mu nze ngiteekamu n'abasiba abamu abaali bakwatiddwa olw'omusolo nga babuuka ne ku mmotoka nga yali hiti nnyo n'endala era zo nzija nzirondamu. Mayinja ali atya omutwala yenna Ronald oba otwala olutolamu mutwala omutwala Ronald Mayinja mutwala ne Haruna Mubiru Haruna omutwala yenna haji kitoke kibansalira yenna tumutwala Haruna gundi Mayinja yakuba nti gundi oluyimba lwe bano bola bafena tuli ku mabanja linda kibuyaga ali tukula enju oliraba embuyaga bwetwala obusodya tuli ku mabanja ffenneno tuli ku bunkenke ogabajasi bafuna sente naye ogenda kebo oyo ati gwe ngamba oyo batugowoza bajja ne baneregako wano tibuyo mbwavuga ovuga naye mabanja genina ku mipira eyagimpoze bwagijjako oyo Mayinja oba omutwala gundi Abdulmulasi ali atya Abdulmulasi odira abantu mbo bakole mu faamu bakumire mu nnimiro abakazi abantu ddala abantu nja kusiba faamu ezo nnyimba nazo nja kusiba faamu naye ate n'okuba kati takyayimba twala ani Abdulmulasi oyo soka ne musaako ku bbali Abdulmulasi sirabawo nze kubanga teyankolera tolondamu yayinamu sula sako yayinamu obuyimba swimming pool kitegeeza maama w'abaana ati gwe message kati mu bwe buzibu bwammwe kati gwe kyolaba kyakola kyali kirungi swimming pool okubeera best man ngati oli awasaba afunye ebizibu gwetwala mukyala we mwena mutugende mpola kakati eyo message gyompanze tewali message ate oli abantu kunyaga bakabanaabo agize kati ate gwe ndesenga best man suppose senga nze nasibwa ate gravity omutwala omutuju ndeka ono ayimba nkabe mwe mbuzi bwekaba nandude embuzi neziko oyo bavana nkukabire mwe mbuzi zakutudde oyo si gravity nanti bonna abo mbagatta bwamu bavana gravity tolina bwotola sidina chupa debe oluyimba kigambo kimu ne lugwako luyimba ki anti bye bayimba olwo kigambo kimu mbagaza ebyo byammwe ezo zammwe nonyayo kuba Chance na Lubega yali muyimbi oyo Chance na Lubega yayimba naye ate bwe yamala ezo teyadda zino Chance nze ndagidde abadigidde mudigidde waliwo eri endala omusheshe wange ezali zidi waliwo omusheshe abasajja be Uganda ezo zijezo bbiri ezo zabayo bulungi zaddako nisibanyo bakyayimba Lutaya ali atya Lutaya onsokode Lutaya mulungi ku mukwano naye ate ye Lutaya ennyimba ze nnyo ziri ku mukyala Lutaya gizigwa ezo yo gizigwa boku stage beyimbira era bo mukwano gwabwe gwo mu nnyimba zaabwe atulaga mukyala we naye sibya kuba nti waliwo ng'omuntu awa message timujja kibeerako akuba ye mukazi we okutali musango naye mulungi nange kyekugamba naye mulungi ate nze nawaana kutuuka ddi kuwanya ejjo nerudi Afirika eri etya yonna tugitwala leka nyabo leka twalina nze gwolabaawo baaliko mu Bati Valley wali mu bumuli nga nkeesezaayo nze nfudde oyagala kunzita n'akatogo kakulema ofumba akasiridde sipiidi yo nnene ezo zokka ezo ennyimba ezo
Pitirivu. Ne cassette mweri omwe ya Firigo yokanga yali factory recorded mweri omwe. Wali wajigula. Yo mpamvu nezo nazo ziliko Nantongo. Nantongo ba. Yeyo nga tonzi jako ba Afrika. Kati biche bise music. Mwenga mukulaba kwa mwe. Tumalirize. Kumalirize kise music waffe. Ekyokusooka abayimbi abasinga tebakyayimba makulu. Ate mujja ne mulowooza nti oli bwayimbira eddakiika empanvu temukyabyagala. Oluyimba lwammwe kati lwa ddakiika 2 ndowooza na 2 bubiri. Tezikyaweza ddakiika 5 oba 10 naye nga oluyimba lutegeera amakulu kyagala ng'otudde oluwu kati tuyingiramu lwa bivuga. Time TV tekyalina time kuba luyimba kumala ddakiika 5. Tekikigaana kuba nti kyekise music. Tekigigaanira kyekise music. Kati mba naakaterera okudda ate ne muddingana obuddakiika muluyimbira bubiri. Ate ne muddamu kigambo emirundi ena paka ne luggwako. Olwo mba mumalira ati ebiseera bya. So nga abasajja badi batandikanga n'atandika okuyimba bwe towulidde kati munne yakuga ati sajja yafulumizza oluyimba baluyita bwe bati. Kakati basudde ekiwuka ekyagwa mu ntamu olumanyi. Otambula otyo. Ekiwuka ekyagwa mu ntamu nti ojja kusoloozayo ekibala ekya kwega ovayo yali message nga akugamba bikwata ku sirimu. Okay. Sibu obanyabo wetanira okunyirira kati kwa Julia Hana Salon esangibwa ku Mwesigwa Road ekyali wajjala bayina empeereza esinga okuba ey'omutindo mu bya saloni. Oyagala extension, wigs, wig installation, weaving, styling, cutting ne trimming byonna babikola. Braids, dreadlocks, twist, manicure ne pedicure byonna babikolera ddala. Bakola full body massage, waxing, body scrub, wood massage ne body contouring gatako ne makeup webika byonna. Tukola ku bagole bonna ate nga tukuyisanga ali ewaka okuwunga kw'otadde ne kachai akubwirere. Leta family yeyo natu giyoyote bwayagala ebisingawo tukubire ku 0702 MM0 nyenya 5 oba ku WhatsApp namba yaffe 0762385779. Hana Salon esangibwa ku Mwesigwa Road ekyali wajjala. Feel at home.